rahmatullahi wa barakatuhu. Nampija Angela wa senior ya mukaga nenda kaketo Fiona bakuyise na baby Hajat mbo basobola bakwagaliza buwanguzi obuli gwenga webaza agambye nti webale kutusomesa Luganda no ye Matovu Kudra ne Kato Sanitary Prefect bekyotera bagambye nti twagaliza Shadia wafu obuwanguzi kana gwe balage atumiddeko manager wamu n'abakozi ba Good Samaritan supermarket ekitegeeza wayitawo n'ofunawo okulya bannanga aba Good Samaritan babatumidde ye Matovu Kudra weri kyoteraga nti mwebala okuweereza obulungi mukuluse bulimu oli otya ku Good Samaritan nddo okulita waawo buli lwempitawo obaako ebyebbeeyi byonkolera naye nga mwebale kuteekako Akabbiinkano n'agamba nzedde bulake omusheshe w'akakuuto ndowooza abasheshe bawulidde gye bali mukuluddaniyo naye agambye ayagaliza Shadia obuwanguzi musheshe nono n'agamba Kyakonda boy muwonge George bukirwa kwagaliza obuwanguzi nga webaza ono ye musomesa bulimi Luganda kyotera parents atwebaziza abaweereza ba radio buddu lw'enteekateeka eno naawe n'akwebaza akuweereza transport agambye nti tomuswaza abo abaana obasobola Saalongo Kigundu Jawadu musomesa bulimi Luganda assalamu alaikum wa rahmatullah n'agamba ono ye staff ya kyotera parents bonna wamu bagambye tobaswaza twala Hajati mu bibuuzo bye weewaawo Hajati tugwesanyiza bwenyi tuli mu ngero tutandikidde iddamu twagala vibe Hajati etuufu libawala malayo busatu teeka mu vibe Hajati otidde buti kwogera nti akatale k'emmesage kali eyalifudde bw'olemala bakuwe busatu luteeka mu vibe ebintu ndaba obirina eno yambuzi si yante segawa ng'alidde ku kifi kiri ng'alidde kifi so si ku kifi si ya kifi ng'alidde kifi so bonna tobawadde olugero lw'olulala lugamba nti eziva okumuza embiro wakayima jangu eziva okumuza embiro nga gwayagala tannatuuka Tereza nga gwayagala tannajja bawe ekituufu nga gwayagala asigadde ennyuma tweyanzege mpa obubaka bwa namba 2 Hajati tambula mpa obubaka bwa namba 2 Hajati muwa obubaka bwe tweyanziza ani ono Bible naki yongerako ku ddoboozi oviiridde wa nakigudde nga ne nakima akuwulira si kyekyo kale headmaster kale Masavio ono no waalinya gambye nti tomuswaza bano ba ttiimu tuzeeriira katonda n'abavubuka bannange mulimu Keni mukulu Kalema ndowooza bawulira batuzeeriira Keni Rubinga Sempeera Matthew Kasuma Eriki Maria Gabi Letisha Shina bonna bakwagaliza kuwanguzi ne Mukama Katonda wange ttiimu bazeeriira eno ttiimu no siripu najuuko naziwa nasuna n'abasumba nabuuma namiro namagembe mumbejja antinetta Kimera Abdul Karim bakwagaliza buwanguzi obawulidde nga weebaza best comedian Supermark senior yakuna Kibuye Fuluje agambye akwagaliza buwanguzi ne Leste Kev Turandowooza senior tu Sebatajjuma n'abawanuka Alafa bakwagaliza buwanguzi Serugo Jofule Kabiswa Javiira Ndawula Kapiyo Albert n'Akazigo nabo bakwagaliza buwanguzi Mulema John Kennedy Prudence Prudence bakola biki bano kale akwagaliza buwanguzi Kaira Francis
sibitegedde bino kale omuvubuka mbw akyasinza okuba omuyonjo ku ssomero mwewaane akwagaliza buwanguzi. Ssaalongo Kayemba Kasoga transport wuuno. Ssaalongo Ntale David agambye tomuswaza. Bano bangi nnyo Nakaana Tone Nankinga Ssenyonga Nakivumbi Mayanja Mire Nakato Kabogoza Mbaziira Metroni waffe kukyotera ndowooza Kichoncho Aginensi Jole Nakasaga Juliani fenna tukwagaliza buwanguzi totuswaza. Ivan K. White Kasita Ronald Nakaana Nakyanzi Serwanja nabo bakwagaliza buwanguzi. Ntale John Kennedy naye akwagaliza buwanguzi mutwale. Jennifer kale twambalagane bukanzu zino ngero njagala ozinziremu nga bwe zaatulwa. Abalenzi mugawo obwala. Wakayima oli abalenzi mugawo obwala nga wassa wajjudde. Bakuwa akabonero ani? Kwagala kwe Juliet. Olugero namba 2. Abalungi mbwa za nnamaaso. Tereza Kakana Tereza ogwokusatu oli abakosoose ffe tubalaba bwetabba eyigga. Ajati Segawa bwetabba eyigga. bweteyiggebba ebba gwe nebba ate gwe taddemu akayingo ako tekabeeramu mu lugero. Bweteyiggebba ebba. Tugenze ku lugero oluddako. Abantu bala mu bitooke bisalire. Bakuwa obubonero busatu. Seruli waka. Lugero lumaleeyo. Tabula bya layisi. Nedda. Segawa. Seruli kate lubulako kye lukola. Tereza Wakayima tajja. Ate Wakayima tatereza. Terubula kye lukola. Ajati naawe oyagala kugegenya gegenya. Tabula kya. Bako ekituufu. Terubulako kye lwekolera. Terubulako kye lwekolera olugero bwe luddamu. Tweyanzege Segawa. Yegwe wuuyo. Jezebwa okuva ekikungwe. N'entebe ssebo ogigwamu era nga Segawa. Naye Segawa. Segawa oliiridde obulamu mu kizimbe kino olw'okuba twakugamba nti erinnya eryo zitonyo wano. Kale Segawa ova Kikungwe wa mukulu Kaddo Mutenza. Baaba omundabira nnyo. Ab'Ekikungwe Segawa wuuyo bamutandise. Segawa kale twambalagane. Akugoba takutadde. Tabula kyakusuuza emboyo okumakya. Ne bw'okomaawo. Bakuwe busatu. Amagezi gasala oluvannyuma. Omala kwekoona n'obuuka. Enkonga emala kukuba n'obuuka. Bakuwe obubonero busatu. Oba ndosaale genda. Olugero namba 3. Mpulira. Amagezi muliro. Bwe guzikira ogujja wa mulirwana. Bakuwe busatu. Sokoleke ogambye otya? Bwe guzikira ogujja wa mulirwana. Wakayima. Bwe gukuzikirako ogunona wa mulirwana. Ajati. Bwe guzikira ogunona wa Bwe guzikira wa munno. Ya Shadia Ukirwa. Olugero namba 4. Amaanyi tegalya. Singa enganga emaze obunyonyi. Amaanyi tegalya singa amazzi yewaata. Ate kati olesengero. Enganga ye. Olesengero obadde olotandugamba tractor tevuga boda boda. Engero za Wakayima. Yogerera awo tuba tukuwulira. Amaanyi tegalya. Singa enganga
emaze obulungi. Hajati Bukirwa Shadia ezo zengero zammwe amaanyi tegalya eŋŋanga terya nkoko tubadde ogenda tugamba turakita tevuga bodaboda kale tweyanzenga empa obubaka obwo obwa mwana muwala ono nnyabo sigwe namba nnya Florence Julie ono ye Florence gwe Florence gwe Julie yesani kwagala kwe Katonda ge ye Florence age nti Julie nkwesigwa abo basobola moyo mutuukirivu akubeeremu akujjukize bambi atumiddeko ne madamu mama Brenda taata Pamela n'abalala mwenna naye akwagaliza buwanguzi nono n'agamba ye Musimeta Hope Sini ey'okuna era ne bano batumiddeko naye ng'asoose kuga nti akwagaliza buwanguzi n'entambula mweri atumidde n'abaasa bya mugisha atuhayirwe tuyisingize bone n'abalala nono n'agamba ono ye Kavuma Juliet baasa ku malongo agambye nti mwana gwe Juliet tonswaza oli walinnya mukama kulembere omusomesa Tusiime Makrini okuva ku Malongo Baptist agambye nti akwagaliza buwanguzi mukulu Julius oyo mugamba ayiteko ne wano omusomesa Mirega Isaac Dosi okuva ku Malongo akugambye nti naye tomuswaza ono omusomesa Mugenyi Peter Deputy ku Malongo agambye nti tomuswaza entambula yiye ataddemu noza wali Malongo batwalirawo 15 ataddemu mutwalo ono ye Kalinzi Disani musomesa ku Malongo agaye mwanange Juliet tuli kuggwera tukuwuliriza Florence Nakazo okuva ku Malongo Baptist akwagaliza buwanguzi bwokka agambye mukwana abo bampere level kale ne bootumiddeko bonna obatumidde ze Agatha atugomye okuva ku Malongo Baptist njagaliza omukwano Julie munnange totuswaza atumiddeko ekyemu Deputy Dosi n'omuziramu Bazira Mayiga Keri kale mulamuzi Dennis Sini ey'okuna Headboy Malongo agambye Julie balage waaka akwagaliza buwanguzi ne bano bootumidde ekirungi ekibyata otaddemu Luzungu nono n'agamba nze Kiweewa n'ensuubuga Shafik tukwagaliza buwanguzi mwebale kutuweereza ono Joani Jojo si mutabani waani kale ne bano batumiddeko agaye naye Juliet nkwagaliza buwanguzi era Joani Jojo wuuno azeemu n'agamba atumiddeko n'asikaali naye ng'ayagaliza Juliet obuwanguzi asikaali olw'okuba kale gw'otumidde ye katumwogereko ne Shafiki n'abayizi abalala ne bano ne bagamba Kyoshabire Babula Malongo Baptist akwagaliza buwanguzi nono n'agamba ye Nanyanzi Atwiya agambye Juliet tonswaza nono n'agamba Ndamukunze Rita Keza Edgar Malongo akwagaliza buwanguzi Nalunkuuma Smart Malongo akwagaliza buwanguzi Nakabuye Pulosi n'abo batumidde bonna obudde bw'okutumira naye bonna bakwagaliza buwanguzi Yudaya owa Yudaya Computer Center ku Twin Tower Masaka akwagaliza buwanguzi nono n'agamba omuziramu Bazira 219 Mayiga Keri Luswata muyizi wange Juliet totya twala Juliet weewaawo Juliet enkaluka zinoonya obukongovvule tuli mu ngero abalungi ndagala nnamu bakuwe busatu abakopi muwemba abakopi muwemba bw'ogusala kudda munana Tereza bw'ogusalira kudda munana muwe wataddewo kusalira kale bakuwadde busatu bakulu balya bulungi yagwa n'olusuubu bakuwe busatu bakulu n'abakulu tebaleekaana bakulu n'abakulu tebaleekaana ekigere tekireka kigere kinnaakyo Tereza ekigere tekireka kigere ekigere tekireka kigere kinnaakyo Wakayima wali
laba Segawa bw'atunudde agamba faafagana agahe mufe n'ebintu byamu bagamba sookoleke ddamu oyogere ky'ogambye ekigere tekireka kigere kinnaakyo muwe ekituufu ekigere tekiwakanya kinnaakyo tekiwakanya tweyanze getambula omulungi awuliriza olwo nno ate nze mbakuttemu ebyanga ate bya sipiidi nnyo kaakati tugenze hajati namba emusi yeeyo okkiriza bulungi hajati bw'obanga okkiriza nti yeeyo nze nkutandise bwe nti DJ Patra awomera olulimi Oluganda naye oba muleete mu Akabbiinkano wano akawulire kale anyumiddwa kalimba ekibuzo ekyokutaano hajati tugenze mu byabuwangwa Ssaalongo nga bakola omukolo gw'okwalula abaana wano bijje beeramu nnyo omuge gwe yeetikkira mu mukolo gw'okumala abalongo gukolwa mu ki Ssaalongo omuge gwe yeetikkira mu mukolo gw'okumala abalongo omuge ogwo kale oba enkuufiira oba ekintu ekyo kye yeesiba ku mutwe kikolwa mu ki ono muwala Segawa bukolebwa mu bbongo mwana muwala okolebwa mu byoya by'enswa mu byoya bya nswa muwa akabonero ani kwagala kwe Juliet tugende ku kibuzo eky'omukaaga wamma hajati ekivuga ekiyitibwa enseege ky'Abaganda nnyo naye bakikola mu ki enseege okay bakikola mu busenke mu buti bw'obusenke olusenke terulina buti busenke Segawa mu buseekende Segawa bukuba wa akabonero nedda Segawa tomuwa buseekende bwokka kikolebwa mu buseekende bwokka tebukola nseege bwokka gwe ngamba nti ye oba nedda ne Segawa titomuwa kubanga kikolwa mu buseekende n'amalanga bw'onookola obuseekende bwokka enseege tejja kukola amalanga buno obuntu obuddugavu basibira mu buseekende ne bukola enseege wamma tugenze ku kibuzo eky'omusanvu hajati wange omulungi omutuba ogukaddiye guyitibwa gutya omukaafu yogera nnyo bamubonereza hajati obadde ki kituufu muwobonero busa tugenze ku kibuzo eky'omunaana omugoba w'eryato ery'oku mazzi ly'eŋŋamba ekifo waatula bayitawo batya Segawa omuvubi nedda emmanga ate kirala nnyo kale kyakyerabidde awo tuyita mu kalumba awo nekuwummuzaamu tambula bwoti tweyanzeege omulungi awuliriza tukyatambula si namba 2 eno ani nakiba abateekamu eddoboozi vayibu nani ekibuuzo eky'omukaaga tunnyonnyole bulungi ku nkoko eyitibwa eyalujumba etalina kubula mu maka ga Muganda ebeera efaanana etya enkoko ey'olujumba era erina obwoya obumyukirivu n'obuddugavu byonna oli mutuufu naye waliwo kyetwangaza Segawa ebeera nkoko nga nzirugavu ng'erina obutolobojjo obumyufu olimba omulala eno enkoko eyalujumba ebeera n'obugere bunabuna ku buli kigere biri byobadde osoosa okwogera bituufu kale katugende ku kibuzo eky'omusanvu olubugo okuluzza mu kkomagiro balumalirize ekikolwa ekyo tukiyita tutya jjukira baba balwanise kati baluzzaayo balumalirize kiganye semaga Segawa wamma omukomazi wange ajja ati okutengula wanje
mwana muwala nedda okwo kwe tuyita okuttula. Kankuwummuze ne kino emmeri wali ogirabyeko webale nnyo nebyiwulira wali ogiwuliddeko. Mwattu emmeri weepaakinga oba weeyimirira wayitibwa watya? Bakuwa obubonero busatu webale nnyo. Emmeri wamma wagiraba nogitambuliramu, oyinza okuba nga wagitambuliramu. Tugenze wa mukulu Segawa erya Joseph olyagala si yeno olupapula lwo kale. Segawa ekibuuzo namba 5. Nywa ku mwenge guno olabe oba guyidde. Ekikolwa ekyo bakiyita batya? Kuloza. Kulega. Kuloza. Segawa kati wadde bibiri jako kimu. Kulega. Wanje? Kulega. Ogenze naki? Kulega? Bakuwa obubonero busatu. Kulegako kale bakuwa busatu. Tugenda ku kibuuzo eky'omukaaga. Bino nno bye bimu owulira wamberi n'enkoto naye kiki ekibyawula? Ekimu tebasiteekayo nku oba tebakkiriza mwana mulenzi tuulayo uwa enkoto wakayima haja ati wamma mwamufumba wamberi we maaso g'ekyoto wankoto wamberi n'enkoto wamberi wano maaso g'ekyoto we bateeramu enku enkoto eno gye batateekeramu nku haja tugoba wakabonero ekibyawula obadde oyinza n'okuga nti byonna biri ku kyoto naye wamberi we mu maaso we bateeka enku ate enkoto ye mabega w'ekyoto. Tugenze Segawa amalobo agasibiddwa awamu, amalobo nga mangi nnyo gayitibwa gatya? Amagonjo. Amagonjo. Mukulu munnange wanzize wala nnyo naye wakayima teeba tewali kusalako kati wano. Emigonjo. Ono gwoba wakabonero ani kwagala kwejjuli ogiyita emigonjo nga mingi oba mugonjo so si amagonjo nga bwogayise. Mukulu Segawa nagambye erinnya eryo zito mu kizimbe muno. Entulubagga kyeki? Entula. Entula. Kano kakuluka. Kano omusiri gw'entula. Ogwo musiri gwa ntula tambula Segawa omulemu abadde akagere. Wamma mwana gwe kwagala kwe gwe namba 4. Kwagala kwe tugenze bwe tuti walabyewo wali we tugenda? Si tugenda ludda luli abadde akatawa oludda luno kuba kati tugenda mu bwino wano. Mukulu teeka mu vayibu bakuwulire. Namba 6 ekikuute kyeki? Banziriremu. Ekikuute kyeki? Oba ekikuute kale oyinza okuba nga kyotegeera. Segawa ekikuute lisobola okuba ekkuba ente we ziyita. Segawa bakuwadde oba ekisinde kyente. Tuba tuli mu kusomesa ono Vvaawo Mpitewo ate tugenda mu kasasambulabbwa. Kaakati tugenze wamba mwana muwala kwagala kwe essubi bwe lisereekululwa ku nju Omuganda aliyita atya? Enkaajumbe. Bakuwa obubonero 3. Tugenze ku kibuuzo eky'omusanvu. Emikono gy'eryato erisogola omwenge giyitibwa gitya? Sanda. Esanda. Tereza. Amasanda. Tereza. Esanda ly'eryato. Esanda. Segawa. Segawa. Oli. Sanda. Ensanda. Esanda
tuzikozesa mu basiraamu kuziika nsanda. Tugenze ku kibuzo ekyomunaana. Luno lubaawo. Owulira? Kale oba entebe ebeera mu lyato abantu kwe batuula eyitibwa etya? Tereza? Emmanga oba olubanga. Kyekyo weebale nnyo weebalire ddala wummula. Tweyanzege kati awo n'owa bwino genderawo wali tugenda lumu. Pozi tugendako ewa mukulu Dani eno kale. Masago yaguddewo litugundi seriwanefiira mukitange ngenza okulengera abantu ne balyoka bayoola amafuta amayitire kati gayingidde dda mu nnyendo amafuta ate bamanya abaana baawo tibagezi tugenze awakunyumira awokumyuka